embeera eri etya? Embeera bwetyo ya mpolampola. Ndagina ntambula mpolampola. Ekintu kino kyali kitya? Ekintu siyinza kugamba nti nkimanyi, naye nalina shopu mu Nyondo ku Kiyovu eya King Saha. Kakati twaliwo buzibu awo, genereeta y'abaana abaketto yali ebatawaanyaamu, kati nga tuzinyiddwa ku mmotoka yaabwe. Kati King Saha n'aŋŋamba, nali mugamba nti linda kugenda okuyimba genereeta eno ebeera ezikira, oyinza okuba wakalina siteegi n'enta n'ekola ki, n'ezikira. Kyava agamba nti abantu bayiziridde munda okuba nga banoonya omuyimbi tebakola ki, tebanulaba. Kaŋŋende nkole ki, nkafuuminge. Ne tusigala ku genereeta nga nnyimiriziddewo nti ku mmotoka awo ngyesigamye, waliwo n'abavubuka awo nze nga sibamanyi. Siyinza nakugamba nti nalaba n'okulaba, simanyi naani yankuba nnyondo. N'okumanya nti bankuba ennyondo twategeerera mu ddwaliro nga bano babagamba nti ekyo ekintu kye baamukuba kyuma, kubanga kyakutula lino eggumba lino lyakutuka. Kyova olaba nti baagasse wano naye nga kyava wano ku lino eggumba okutuka. Kati abasawo baategeezezza batya? Bagambye nti no joint baataddemu ekyuma munda wano basobola kwasama nnyo, waliwo ekyuma ekirala ekiri wano ekikutte wano olaba ne wano. Bagamba myezi 2 ng'afuna treatment nga ne joint waziyunga. Okay. Kati ku kifo wakolera baakola batya? Security, embeera ya security balina abayambako mu mbeera eyo okutaasa? Tebayambako kubanga nabo bennyini tesibalabanga nako. Nannyini Kiyovu agaba tomulaba afaana? Ojjadde okunkubira ku ssimu tesibanga nawo. Newambuusa bannaabwe omuntu aba bakubiddeko tebabakubirirangako. Ne kati obujjanjabi obufuna mu Masaka wa? E Kampala. Enteekateeka zino obadde olina ebivvulu ebigenda mu maaso, enteekateeka y'ebivvulu eri etya? Naye tutambuza mpolampola ebisobose. Kati embalala tugenda kukolayo ne ku bbiriki, naye zimu nalinezaamu kubanga bitambulira ku nze. Kati ebivvulu eky'oku bbiiki kiri kitya? Eky'oku bbiiki kya Independence kya David Lutalo ne Daniel Eagles. Kijja kusigala bigenda mu maaso. Nange nsobola okutambula nakuba nti kamuwuliza nkwata omulungi gumu, nawe wenvaako n'omuntu ankwatirako nentambulako. Okay. Kati abawagizi bo ki kyobasaba mu kaseera kano? Abawagizi ba Masiko Entertainment. Kakati abawagizi ba Masiko Entertainment